kingambire neba nti bw'obanga ogenda mu kalulu konna okirowoozangako nnyo nti omuntu anaakulembera singa tujjako muzeeyi anaakulembera alirekawo obulokole kubanga n'abamu bw'omubuuza nti wange kubisi yagoogamba kingagamba nina omukazi si kye tubuuza mukazi wo tukimanyi omulina naye muzeeyi Museveni ng'ali Bulaaya ng'ali mu Amerika ng'ali ludda wa agenda kuyita mu bbanga lyabwe bamubuuza oyogera ki ku bisi yaganaga what is disgusting yaga bisesemya n'okusesemya n'agamba naye mmwe mulye ye kalica yammwe naye fenedda baali balowooza asaaga teeka n'alikubako ekkalaamu akkiriza abantu bonna okusinza Katonda ebyafaayo biraga nti olwawamba mu 86 bannaddiini ne bamutuukirira ate nga bamuyambyeko mu lutalo ne bamugamba ggalawo ebiwempe ssebo ebiwempe bitumalako abantu ate ebiwempe bijjudde bannabbi ba bulimba ensi erowooza nti bw'osoma n'oweebwa diguli n'oyambala eggandula tolimba wangi ensi erowooza nti bw'osoma n'oweebwa diguli n'oyambala eggandula oba n'osiba ekitambala ku mutwe tolimba naye taata eri abamu si bonna eyo diguli eba diguli yakulimba eba diguli yakubeera nabbi wa bulimba bakutendeka obuze emyoyo. So it was His Excellency Kaguta Museveni eyaga nti mbiwulidde ebyokuggalawo ebiwempe n'olwaleero tabiggalanga ebyali ebiwempe tulina n'ezi radio tulina n'ezi TV tupulaninga binene tupulaninga zi Pentagoni ebizimbe bizimbiddwa ate basaba ne bannyabo wadde nga twabadde ku Kanani naye twebaze Katonda nti Uganda yonna abantu bakuŋŋaanya okusaba. Twebaze Katonda nti Uganda yonna abantu bakuŋŋaanya okusaba. And to my assessment 99% of the crossovers, passovers, twala tugende buli linnya lye baataddewo byabalokole. Zikubire Mukama mu linnya lya Mukama Feesu. Ewa Musumba Ssenyonga baasabye. Ewa Musumba Serwadda baasabye. Ewa Musumba Kiganda baasabye. Ewa Musumba Kayanja baasabye munzijukize. Ewa Musumba Bugembe baasabye. Kampala enkuŋŋaana 99% zaabadde z'abalokole. In fact abalokole ffe twaleeta okusibayo n'okusulayo kubira Mukama engalo ez'amanyi. Ewa Musumba Kayiwa baasabye. N'ewa Kakande baabaddeyo. Kubira Mukama engalo ez'amanyi oba amagezi gazze. Newani walala mumbulire ewa Kiweeweesi baabaddeyo. Pastor Kayanja mwogedde ewa ewalala. Ewa Tomu Mugerwa baabaddeyo mumpe ewalala. Ewa Apostle Lubega baabaddeyo. Ewa Pastor Jamade Natete baabaddeyo mumbulire. Pastor Bugembe mwogedde ewa ewalala. Ewa Mutaawe Jinja baabaddeyo. Pijeti yabujuziza. Mumbulire abalala. Ewani kale kassa mubitegedde kati abapasita sobola boogera ne mbamalayo naye kyoba otegeera kye bayita night prayer kyabalokole. Tewali ddiini erina saala emala ssaawa 12 gye baakedde ne bazibya balokole, gye baatandise ku ssaawa emu oba 3 oba 4 balokole ne bakeesa obudde. 99% baabaddeyo. Ate n'ewalala ewajjuza beefaanaanyiriza abalokole Bukalango. Bukalango baabaddeyo.
ekiwa mirembe babaddeyo naye nabo ekibatwalayo mbu balinga abalokole era nabo tebalina salamaali omutuukirivu nnyo Katonda bagamba fire oba bagijja mu katabo ki naye nga fire yeeyaka kubira Mukama engalo ez'amaanyi zikubire Katonda omulamu mu linnya erya Yesu zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. That's not a coincidence. It's not an accident. It is one of the things that we must consider that were assisted by His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Abaali bamugamba aggalewo amasinzizo mu saavisi ekinene ennyo bamalayo essaawa emu n'ekitundu mu mwenge ne bazibizaayo ne bakeeza. Bitter truth. Abaali bagamba Muzeeyi Museveni nga yakanunula eggwanga mu 86 aggalewo ebiwempe ekinene ennyo saavisi yaffe yaabwe ewangaala 1.5 hours. Era abakuliddeyo twalinga tubuuza omuntu asaba biki for 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours. Nga tulina ekibuuzo omuntu akola ki mu kyaki essaawa ezo zonna naye nga twali yeebuuza lwaki omuntu asiiba mu bbaala n'asulamu. Yatuzibula amaaso mukubira engalo ez'amaanyi Yesu.